Omwagalwa Mukama mulungi, Mukama mulungi tumwebaza era wa kisa nnyo gye tuli atuwadde olunaku olulala tugende mu maaso nga tusabira abaana baffe. Olwaleero day 27 naye jjo ku day 26 twasaba Mukama Katonda awa abaana baffe amagezi era ne tulaba ng'amagezi kikulu nnyo kubanga amagezi gayamba era okumanya okwongera okutegeera ku Mukama Katonda n'ekki gy'ali gye tuli. Olwaleero day 27 tugenda okusabira abaana baffe baagale Mukama Katonda nga bamwagala nga basinziira okuva ku ntobo y'emitima gyabwe. Passion for God. Mukama Katonda tusaba oyogere gye tuli, oyigirize abaana baffe okukwagala bamanye nti nno ggwe wasooka okubaagala era ne weewaayo n'otufiirira ku lw'ebibi byaffe tusobole okubeera abalamu emirembe n'emirembe. Tukwebaza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyawandiikibwa kyaffe olwaleero ku day 27 kigenda kuva mu Zabbuli 63 olunyiriri olw'omunaana era nga lugamba nti mu Luzungu Psalms 63 verse 8 the Bible says, "My soul clings to you, your right hand upholds me." My soul clings to you, your right hand upholds me. Mu Luganda agambye atya? Nayo katusomeyo. Zabbuli 63 olunyiriri olw'omunaana. Emmeeme yange ekunywereddeko okukugoberera, omukono gwo ogwa ddyo gwe gumpanirira. Emmeeme yange ekunywereddeko okukugoberera, omukono gwo ogwa ddyo gwe gumpanirira. Dawudi omuwandiisi wa Zabbuli eno ayita mu bintu eby'enjawulo, ayita mu experiences ez'enjawulo, naye byonna byonna bw'abyetegereza amaliriza agambye nti omutima gwe, emmeeme ye ne byonna by'alowoozaako enyweredde ku ani? Ku Mukama Katonda. Lwaki? Kubanga omukono gwa Katonda ogwa ddyo gwe gumuwanirira. Abaagalwa, nga tutambula mu nsi eno waliwo ebintu bingi bye twekutteko nga tulowooza oboolyawo bye binaatuwa obuwanguzi, oboolyawo bye binaatujjanjaba, oboolyawo bye binaayamba abaana baffe okubeera abantu balamu, okuvaamu nga baabuvunaanyizibwa. Kituufu, ebyo biyinza okubeerawo, naye ebyo byonna byonna tebiyinza kukola makulu okuggyako ng'omukono gwa Katonda ogwa ddyo guwaniridde abaana baffe. Mukama Katonda tugenda kumusaba olwaleero ayambe abaana baffe okubeera nga basembeza Mukama Katonda mu mutima gwabwe, okubeera nga bamwagala, okubeera nga bamanya nti nno ye mutonzi waabwe, y'ababeezaawo era ng'ayina enteekateeka ennungi esingako ku nsi by'eyinza okugaba ku lw'obulamu bwabwe. Kyova olaba ye Dawudi bwe yamala okwetegereza n'agamba nedda, emmeeme yange teyinza kwesiga bintu birala byonna, teyinza kwesiga bugagga kubanga obugagga busobola okuggwaawo, teyinza kwesiga bantu, mikwano, emikwano gisobola okwefuula, gisobola okwekyusa, teyinza kwesiga oba weesige ki? Kubanga byonna byonna eby'omu nsi muno bya kiseera, tebibeerera, naye emmeeme zaffe okwesiga Mukama Katonda, emmeeme yange okubeera ng'eyaayaanira Mukama Katonda, mwe muli essuubi eddene ate essuubi ery'obulamu, ate si obulamu wabula obulamu obutono naye wabula obulamu obutaggwaawo. Waliwo quotation gye nasanze wano Maama White bwe yamala okuwandiika ebitabo ebingi bye yawandiika ku kwagala kwa Katonda, mu biseera bye ebyasembayo ng'anaatera okufa, byo bye yagamba. I find tears running down my cheeks when I think of what the Lord is to his children. And when I contemplate his goodness, his mercy, and his tender compassion. Ebbaluwa eyo yagiwandiika, ebigambo yabiwandiika July 2 mwaka gwa 1914 nti amaziga gaamuvaamu bwe yatunuulira oba bw'alaba abaana ba Katonda, ekisa n'obulungi n'okwagala Mukama Katonda kwatuteekako.
Mukama Katonda atwagala. Katonda bw'atwagadde obulungi bw'atyo nga teyeerekeddeeyo wadde ye eyaleka n'omwana we n'ajja n'afa ku lw'ebibi byange n'ebibi by'abantu bonna. Katonda oyo waakwagala, Katonda oyo wa kisa, Katonda oyo gwe tugenda okusaba nti abaana baffe bamuteeke mu mitima gyabwe, kubanga ensi eno yo erina ebyayo ebisoomooza, erina ebyayo eby'ekiseera obuseera, naye abaana baffe okubeera nga batadde emmeeme zaabwe ku Mukama Katonda kye kigenda okubaviiramu essanyu ery'olubeerera ate ne ku nkomerero obulamu obutaggwaawo. Newankubadde bayinza okuba nga bayita mu kusoomooza okw'enjawulo, tumanyi ng'ebyo bya kiseera, naye okwagala Mukama Katonda kwe kugenda okubayamba okubeera nga basanyuka emirembe n'emirembe mu bulamu obutaggwaawo. Mukama Katonda atuyambe era asaasire abaana baffe okusembeza Yesu Kristo mu mitima gyabwe, balabe era balege ku bulungi bwe. Mukama Katonda affe omulungi, weebale nnyo kubanga ne leero oyogedde gye tuli. Otulaze okwagala kwo okungi, naddala bwe tujja ne twewaayo emitima gyaffe n'emmeeme zaffe Mukama ne tugiteeka mu mikono gyo, ne tuba nga tutunuulidde ggwe ng'omutonzi waffe, ng'omubeezi waffe, ng'omuluŋŋamya waffe mu byonna. Mukama tusaba n'abaana baffe bakusembeze mu mitima gyabwe Mukama. Katonda waffe osobole okutambula wamu nabo, obaluŋŋamye mu mukono gwo ogwa ddyo Mukama Katonda waffe, obawanirire. Tukwebaza kubanga owulidde okusaba kwaffe mu nnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.